Bobi Wine tali mu Uganda kimaze okukakasibwa ka video nkayina maasawo ate ye Barbie Kyagulanyi banaye bamutwala kaguddeyo oli ku Sylvia News Extra bamye kusaba video ino jimpe like era nensaba go yenna mukwano atanaba kusubscribinga nti mukwano subscribinga era nenkusaba onyigende mu notification bell lemesibwanga byonna byeba nti yakaye waliyo ka video akatraininga katukalabe ati tweyongere. As we speak right now, I'm officially not in Uganda because I did not. Keko munaye kavidi atenga na mwe mukewuliriddeko munange oluvannyuma olunaku lw'ejjo omukulembeze w'eggwanga okuvayo n'ategeeza abantu nti ye tali mu Uganda. Abantu abasinga tebategedde kiki abadde ategeeza. Awo oba ogenda mu nsi ez'ebweru ng'ova mu Uganda ogenda mu nsi endala ogenda ku kisaawe n'oteekamu ekinkumu n'owaayawo ebintu kale ne bakakasa bulungi nnyo oba ne bakonfaminga ensi gy'obeera ogenzeemu. Kati era ne bw'obeera okomawo era ky'ekintu kye kimu ky'obeera olina okukola obeera olina okujja era n'oteekako ebinkumu era n'okola nga wakola ng'ogenda naye ye omukulembeze w'eggwanga tekyabadde olwavudde ku nnyonyi bamututtewa bamukutte bukwasi nga bamutwala wuweyo ensonga lwaki yavuddeyo n'agamba nti ye tali mu Uganda olw'ensonga ye Barbie Kyagulanyi ntungo ennaku zino abaana bo bamuvulira ddala sipiidi naye ng'ekyasinze obbanyiiza lwe lunaku lw'ejjo okuvayo n'agamba nti abasirikale balemedde ewuwe kyokka bagenda kulemesa omwana w'essuubi ogenda okukola ki ogenda ebyo nno yabyogedde nga tannaba na kumanya nti oba bbaawe bamuleeta wakaawe oba bamutwala mu kkomera naye bannange ekintu kyenyiizizza abantu ekyo bagambye munnaye mukazi gwe lwaki weeyogezanya abaana b'abandi bo mubateeka mu makomera naye mmwe mukanya kwekusa bintu mwekakatira ekifo ky'okulumirirwa abaana b'abandi wabula oli mu kuwoza mbu omwana we tagenda kuwuga. Katulabe bu vidiyo buno bannange kye bakoze Barbie ndowooza waali n'omutwe gumutujja. Katulabe bu vidiyo ate biki babadde bamugamba then tweyongereyo n'agaliiro. Mpitira Suubi ababuuzeeko kirabika baagala kubuuza ku Suubi. Muyita ajja ababuuze gye batutte taatawe. Bano banoonya kulemesa mwana wange kugenda ku swimming leero bano. Wanji Maama Solomoni kati otandise n'okkudaala. Wanji ddamu mpulire kwegamba mu byonna byonna ebibaddewo leero ekisinza okkuluma kya Suubi butagenda kuwuga. Suubi okumisinga swimming w'olwaleero kyekisinza okkuluma. Imagine waliwo abaana abasibiddwa abali mu makomera because of what happened today. 1 million March abaana basibiddwa. Waliwo bannamawulire abasibiddwa. Waliwo bannamawulire abakubiddwa. Waliwo bannamawulire abafiiriddwa gadgetisi zaabwe. Negwe ekisinza okkuluma kya Suubi butagenda kuwuga nga nenkyasobola okuwuga. Tokyalangira okudaala bukudaazi maama. Kwegamba mu struggle eno mulimu ba planned kids n'abatali ba planned kids. Kituufu wamma. Kyova ne ba foot soldier abamu bafuna dazi visa bali mu America gye bajjanjabirwa nga ba Ashraf naye ate abalala bali Kenya nga bayeekolera. Ogamba otya nti gwe kisinza okuluma bintu byonna byonna. Suubi butagenda kuwuga. Ngalo n'omusirikale wo gwe bakutte zimmonokoti. It doesn't matter. Omusirikale okwata asikali wo mmonokoti. Ekimatalinga ennyo Suubi genda kuwuga. Vidiyo endala nziina maasawo mpitirivu nnyo baananga omunnayuganda nga yakwagadde baananga abeera abulana kuweeka ku mugongo kugamba abeera agana kuliisa kunaaza kola buli kimu naye ate bannange ng'olunaku lwakedde nga takwagala nga yakwetamiddwa. Oh my God bannange ng'ayinza okwogerera omugambo ng'ayinza okutokomoka omugambo bannange kamba tuuseeko bu vidiyo omunnayuganda yeekyusa n'akatikitiki ndowooza tekawera yeekyusiza mu kiti ng'ambazi bannange olengera batandise okuvuma ku mukulembeze w'eggwanga kw'otadde abaana bannange obusungu nga bungi ennaku zino bannange kamba tuuseeko bu vidiyo. Bano banoonya kulemesa mwana wange kugenda ku swimming leero bano. Gwe Barbie omwana yakuvuma obutako bw'embizi ate kati muwagira essaawa eno muwagira ate singa addamu n'akuvuma kuba oyogera nonsense. Ogamba otya nti nno omusajja yakatuuka awo
abaana eri bakyabakuba ne tiyagasi ebweru, abamu bakyabamenya amagulu, waliwo ne gwe bamenye omukono era ku struggle. Gwe nnyaba ogambye mbu baagala lemesa mwana wo genda ku swimming. Hey! Ate banaye zino embwa ate nga tezisuse. Tuzikoledde ki? Sokoleke. Ne gundi we yennyini. Kifa kiwandigambye nti no gatekeeper wange bamukubye obunege, bamwasiza obusolo, bagala mukunnemesa mutwala mu ddwaliro. Nyabo otwala abaana ku swimming. Abaana babandi baba nno bali bweru babakuba, gwe ababo obatwala ku swimming. Barbie Kyagulanyi. Ne Bobi Wine manyi kyogenda okukola? Ono omukazi mugjeeko essimu, muwe nekkomo tatambula. Mugjeeko essimu kuba tamanyi we bakozesa ssimu. Agenda kukulabisa. Ate wamulaba ng'eyasoma naye ate byayogera biraga nedda. Eyo abula gwomanyi kyoliko eyo. Nyabo otwala abaana bo ku swimming at this time. Toswala na kuswala byogera mugundi. Otwala abaana ku swimming. Hey! Barbie, abaana balikabira maziga bweru, wekikomera kyo babakuba embooko. Gatekeeper uyo bamukubye ali mu maziga. Tunamutwala na mu ddwaliro golooza kutwala mwana wo ku swimming. Jesus. Bano banoonya kulemesa mwana wange kugenda ku swimming leero bano. Kaboom power ya seddangala besubulira. Eno gye bayita for God and my family. Mwemba mukyali mweri regimu ya for God and my country muli mabega nnyo. Tuli mu for God and my family. Wulira mukyala w'omukulembeze. Wulira first lady wa Nuupu. First lady we Magere. First lady we wa Kyaddondo. First lady we Busabala. First lady we Kamooki ebigambo by'ovaamu. Nze nabagambye tekyetagisa muntu kulya ssente. Kulaga muntu nti statement zo zokola tezivaamu bigambo biwomesa nakabululu. Barbie we wandisirise wandifudde. Boti wagenda eri okuwa speech eringa ey'omwana wa Nassari. Ng'oyogera ekigambo Museveni simanyi akandooya ne bigenze bitya. Barbie sirikako. Bino ebintu birekere bbaawo. Sirikako Barbie itungo. Mukama Katonda. Gwe kwegamba eno struggle erimu ebyana n'abaana. Olinga omuntu gwe baleese obulesijo. Kyogamba mu abantu ababadde balinze bbaawo eyo yonna ku nguudo yonna gy'azayita bagambye abaze bamuwuubira nga tebamanyi nti yali munda. Kyogamba byana bya mbizzi oba byana bya mbwa oba byana bya kkapa byavudde mu bbanga ne bitonya wansi ne bijja okulinda bbaawo. Byo tebyazaalibwa. Biri byana bya mbwa bano be baana bo be bagenda olemesa swimming. Kyokka ng'eriyo n'abaana b'abantu be baasibira mu buduukulu bakyaliyo. Bali bo si baana. Wabula ono gwe bagenda okulemesa swimming gwe bawadde ne security ewaka. Ye mwana. Bali si baana. Bonna abazze bafa. Si baana. Bazadde b'abantu bazze bafa. Ku lwa bbaawo si baana. Gwe abaana omanyi babo. Lumirirwa ku bantu. Wekiba nga kituufu nga twetaaga nkyukakyuka twetaaga omuntu alumirirwa. Nze nabaganye mukwate mukope ku kabineti ya Kabere nze siri munabyabufuzi saagala politics nze nyine ekibiina kyange nganze kye ngenda okukola bakiyita joka resistance biki empire ompulidde bulungi nze saagala kumanya siri munabyabufuzi naye omuntu novayo nokola statement baagala limisa mwana wange genda ku swimming. Can you imagine? First lady we Kamooki kiki oyina by'obbirira nga si kyayi. Tubuuseeko tumanye nti naawe olinga nze jjooka. Kuba waliwo wenzijja wano nga nzibiridde ekintu naawe oyina by'obbirira tutangaaze. Engeri gye mubeera nayo mu kikomero oyinza okuba osomola nga bbaawo takimanyi. Weewummuzeeko. Tuli ku nsonga za ggwanga oli mu kuwoza swimming. Omutwe gukola bulungi. Olina amagezi. Nsonga za ggwanga oleeta mu swimming. Ono omwana mulalu.
Gwe Barbie. Museveni tayidde mu akando. What a shame. I have never seen cowards like these ones. At home is me and the children. No one else. My husband hasn't yet reached here. They took him. Nobody knows where he is. And the police is hovering around our house. Nyabanza. Sirika. Banayi. Mukwano sirika. La hawla wala quwwata illa billah. Were you not even worried about abaana be mwatumye ogenda mu 1 million march? You're not worried about them. Tumanyi obaba basibye, tumanyi namba ya bameka be basibye, tumanyi bameka be bakubye emboko, towetaga kumanya bameka be bagenda okuba amasasi. Only you're worried about your cameras. Bajeko cameras. It is what you're worried about. You're only worried about your environment. Community amwe badiride. Your fence. Your compound is all you're mentioning. Nyabo olikulaivu odalimba. Odalimbo inabe wasindise kufronti bagende babalwanirire. Wasindise abana ku front. Mwasindise abana ku front bagende babalwanirire. You're not worried about them. You're just worried about your compound. You're worried about your fence. You're worried about your cameras. You're worried about your parking. Baby, to be mentioning. You're not worried about these people's lives. Obulambaba na Uganda. Mbate manyi muli bakulembeze mweita president na first family. Why are you worried about the security around you? Mbade manyi omukulembeze akumibwa maje na police. Mbade manyi nti omukulembeze president ne first family gwenga weita first lady na abana abo first family mwenabe waka first family mwina kumibwa police. Kati police ezekuume mukyala omukulembeze ezekuume first family and you're worried why? Eno first family chiba naye tayagala bukumi. First family chi goba abasirikale bakuma. You just have to be proud that you're kept. Muli guarded bulungi nnyo ngera a first family webera. Naye bantu mmwe people are angry, people are mad with you. Abategevu bali mad with you. Abana b'abantu bali makomera, abantu b'abantu bali basiba abana b'abantu. Waliwo be basibye yesterday, waliwo be bakuterero. And you're here only you're worried about cameras, really? Obadde oyagala obeere ku live sebo abaana mwabasindise ku front babalwanirire then wekituuka essaawa y'okulya omugaati nga mutudde mu ntebe nga we yabadde pulaani yammwe mugende muwambe empitebe mutuule mu ntebe nga gwe nnyabo ovaayo bakuvuga mu konvoyi ng'ogenda otuula mu ntebe y'obwa first lady nga so mu kulwana wonna obadde wako otudde obadde wako oli ku live wewana ka compound okatulaze kalungi kali palm trees kalimu emiti egy'abagagga kanyirira kasaawe konna ekikomera kirungi odalimba kamera zikwata bulungi enju yonna mwagyetoolooza cameras buli wamu buli gye basalako gy'olaba you complain ya rabbi n'ensi etulazaawa sirika bambi sirika obadde oyagala kulwanirire ogende mutuule mu ntebe y'obwa president n'ebitiibwa bya first lady they crown you nga wano mukulwanisa y'okulwana mmwe muba mu bugundi mu bushowers muba ku dining mutudde muba mulya KFC cafe javas bikokokoko esimu eyakanga ttaala eraga bulungi buli kimu yo live you're beautiful. Abana bali eri babateekako mbale ku mimwa babateeka babamenya mikono babamenya magulu bannaye